nabo kusoma Qur'ani bagezaako ku challenge kati bavuma mtu kafuwaza nena baseka abakoze kinene nnyo okuvuma nabbi bakoze kinene nnyo okutyobola Allah kuba Allah agamba nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni Allah fayasubbu Allah adwan bighairi ilm bavuma bali nabo babizza Muhammad wa mubwati yali musajja mwenzi yali musajja mulogo yali musajja bwati naye gwo otandise ogamba nti mmwe bakafiri mwe mugenda okugira ki Yesu wammwe mukafiri simanyi nani mukafiri wa hadithi ya Nabii sallallahu Mukama yebazibwe nnyo basebo ne banyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Video ya leero yakwebaza njagala kwebaza abakristaayo mwenna nga sisosoddeemu nga saawuddeemu. Njogera ku bakatuliki, abaprotestanti, aba Seventh Day, abalokole, buli mukristaayo yenna ng'okimanyi oli mukristaayo. Njagala kubeebaza okuvaayo mu ngeri y'enjawulo ne mukuba ejjoogo lino eribadde ligenda maaso ku bukristaayo. We tutuuse kaakati ndooza mulaba. We tutuuse mulaba meeting zituula kiro na misana. Tukoze tutya okulaba nga obusiraamu tebusaanawo. Vidiyo eyo gy'ova okulaba oyo si district kadhi, oyo mufuti wa Uganda mulamba. Naye ategedde ekizibu nti bamasheeka babadde balumba obukristaayo naye golooza yakakiraba. Omuliro gumaze kumwakira. Buli lunaku afuna amasimu agataka wansi wa 10 agoogera ku vidiyo zaffe, agoogera ku kwanukula kwaffe, agoogera ku bigenda mu maaso. Neebaza nnyo basebo ne bannyabo mwenna abawaddeyo emikutu gyammwe, mwenna abasharinga vidiyo zaffe, mwenna abakomentinga, mwenna abalayikinga, mwenna abatambuza obubaka buno n'obaako mukwano gwo gw'obuwa oba gw'obugamba mu kamwako. Mwebale enjawulo baganda baffe mu basiraamu abayina emikwano mu bakristaayo, abayina abazadde abakristaayo abavuddeyo ne mugamba mu butuufu kisusse, ne muvaayo ne mugamba nedda tuteeka okuteekawo enkolagana wakati w'abakristaayo n'abasiraamu. Mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo. Bwe kiba nga omuliro gutuusizza mufuti wa Uganda enkiiko nkugambye zituula kiro na misana, atuuse okuva n'agamba bamasheeka muyitirize okuvuma. Kati bw'abanga mufuti yennyini ayogedde ono omuwala Zahara muvuma waaki bw'avayo n'abagamba nti bamasheeka mukyuseemu? Kati wuuyo mufuti kale naye mumuvume, mumukolere vidiyo ezivuma nga bwe mukoledde ono omuwala. Mumukolere vidiyo ezivuma naye. Abakristaayo tusobolera ddala. Tusobola. Kino kye baali bakola kwe kututeekamu entiisa n'okulowooza nti bw'ovaayo n'oyogera bagenda kukutta, bw'ovaayo n'oyogera kigenda kuba kizibu. Ekyokubiri, ndi wano okutegeeza mukristaayo gwandaba nti ebyawula abakristaayo, enjawukana mu bukristaayo ntono okusinga ebitugatta. Ebitugatta bingi okusinga ebitwawula. Ebitugatta bingi okusinga ebitwawula. Kati bwe muba muli ba Luganda nga muli mu kukaayanira busika, ani musika wa kitaffe, ne wabaawo omubbi ayingidde mu nnyumba, kiba kya busiro okusigala nga mwekuba eŋŋuumi. Abagezi kye mukola musooka ne mukwata omubbi ono ne mumufulumya ennyumba ne muddamu ne mukaayana nga mwebuuza ani musika wa kitaffe. Kikyengezaako okutegeeza nti enjawukana ze tulina mu bukristaayo tusobola ozoogerako ne tugamba Bayibuli egamba etya, kubanga ffenna tukkiriza mu Bayibuli. Naye waliwo n'omubbi abadde akozesa olukujjukujju, akozesa enkaayana zaffe n'ayingira n'amaliriza nga ayonoonye ekifaananyi ky'obukristaayo.
yensonga lwaki twewaayo nitugamba bw'okwata ku bakatuliki tukulumba, bw'okwata ku ba Seventh Day tukulumba, bw'okwata ku ba Jehova tukulumba, bw'okwata ku balokole tukulumba, kubanga si gwe gwe baateekawo okuba atereeza obukristaayo. Nedda, obukristaayo buyina bayibuli mwe muyina Qur'ani, obukristaayo buyina omwoyo omutukuvu mwe muyina amajinni. Ebyo enjawulo esingira ddala obunene. Muyingira mu mizikiti, ffe tuyingira mu makanisa. Mutuula wansi, ffe tutuula ku ntebe. Muli baddu, ffe tuli baana. Kati ekyo bwe munaakitegeera musooke mwesootinge, kubanga n'obusamu bwe mutugamba okuyingiramu nabwo buyina ebizibu ebibumala. Uganda yokka muyina bamufuti 3. Ekyo nakyo kizibu. Muyina obubinja obw'enjawulo, muyina obubinja obutakwatagana. Kibuli teyinza kukwatagana na Kampala mukadde. Musooke mutereeza ebyo nga temunalowooza kutereeza bukristaayo. Ekyo kye tugamba. Buli muntu atereeze enzikiriza ye. Leka abakristaayo twetereeze, nammwe abasiraamu mutereeze abasiraamu bammwe. Naye mwe temubeera waawo nti mwe muliwo okutereeza abakristaayo, mwe musoma bayibuli kifuula nnenge, mwe mwogerera abakristaayo amafuukuule, mwe mukola ebintu ebitategerekeka, mwe muleeta enjawukana mu bantu, mwe muvuma Ssaabasajja Kabaka, mwe muvuma pulezidenti wa Uganda. Abange, ekirungi babagambyeko, ekirungi babagambye mubadde mususse. Kandowooze nti munaatereeza. Emirembe gibeere nammwe. Yesu ye Mukama. Mbaagaliza